ndoza mulaba bannaye omusajja yeetaaga obuyambi. Nze tulaba ku mulwadde kubanga era omuntu olina kumulambuula mu mbeera eno kusinga ate womulambuula ng'embeera esusse we yali komye. Kyetaaga n'ogikwata ng'obudde bukyali ojja n'olabako munno kubanga kya buntu nga one it's culture nga bannayuganda mu Buganda wonna n'amawanga amalala agali mu Uganda ojja n'olaba ku munno. Yes, sir. Yes. Embeera ya Diddy wagiwulira kodi wasooka ddi ogiwulira? Nagiwulira ebiseera ebyo actually mbadde nnyo mu bivulo ng'obwongo buli up and down naye nga mbiraba nga biri touching bambi story yo ng'eri touching ate we yavaayo ne kinyongera okunsanyusa nti senga abantu bonna bannayuganda baali bakola nga ye kiba kireeta ensi yaffe okubeera nga kiraga nti emitima gyaffe tuli bantu balamu ate kye yakola kya Bwakatonda nekinkwatako one nga pastor ate nekinkwatako ng'omuntu atya Mukama era nga ayagala baganda be neŋŋamba nja kugendayo mulabeko musabire ne ku ssaala. Omusanze mu mbeera ki? Embeera si nnungi kubanga omuntu wabeera mu macupa amazzi baganywera mu kamwa newe gaba gagenze mu misuwa embeera ebeera mbi. Ebiseera ebisinga omuntu bw'ati aba yeetaaga buyambi n'essaala kuba yeekulembera byonna. Naye omala okusaba era omuntu aba alina okunywayo Katonda. Pastor Juma Mulokole, ozze wano nga Diddy yakukolera ku luyimba ozze mu kiti ki? No, sizze nga Diddy gwe yakolera ennyimba, nzize nga omuntu eyali awagira byakola kuba Biden yakolera ennyimba nali sinatandika kuyimba ennyimba ezo zaayiti mukenyo. Naye nzize nga omuntu eyakwatibwako story ye. However, musajja mulungi ennyimba ze zenzize mpuliriza yali akola bulungi era akola bulungi music. Waliwo abayimbi be yakubirako ate basita. Neŋŋamba simanyi oba bajja dda wano baba bagenda kujja manyonzi okujja abantu nga lwa abakusookawo olwedde baba bajja Mukama batuweere nnyo omukisa mwe bali kuba na mutima muyambe bambi naddala abo be yakolera ennyimba besitasobola kumenya naye we mbaseerabidde basukka mu 5 be 10. So we baba tebannaba kujja kya mugaso okujja ate olaba ffe baataakolera tuzze naye gwe yakolera oluyimba kati kiringa nze omuntu nganze Mozart wankolera ennyimba nti producer aba kitundutundu ku bulamu bwo kuba walukola obubi era terutunda niwabanga omusajja ngono nga yakola ennyimba olwaleero zifudde abantu basita ne gavumenti nebalaba n'ensi nebalaba bonna olwaleero kitegeeza alina ettofaali lyayongedde ku music industry. Kati nze okumulaba ng'omuyimbi kuba ndi mu music industry ate nze okumulaba nga munnayuganda. Buli munnayuganda alina okuba n'omutima omulungi nga gwagaliza banno okuwona. Mubuuzeeko taata oli otya owulira otya kati ojja kutereera tofaayo bintu bijja kutereera kubanga kyawandiikibwa mu Isaaya 5:3 olunyiro lw'okutaano nti Katonda emiggo gyamukuwa gye gituwonya endwadde ate kyenjagala njagala ogumu olw'ensonga gwe ekirungi kyo wavaayo n'oyogera abantu bali eyo bangi balina obulwadde bwe bumu naye basirise bantu bangi n'abatulaba okuno ku TV n'abatulaba ku YouTube ne wala balina obulwadde bwe bumu lwakuba nti bo basirise busirisi. So kati kyolina okukola nti esi enkomerero y'obulamu wano ogenda kuwona oveewo tuddeyo ne mu studio tukube endongo yaffe nnyimba ziddemu zitunde just tokiwa nnyo birowoozo
osobola obiteeka ku kirala, osobola okujjukira ennanga, osobola okulabawo ng'omikisinga oluyimba. Wakati ekyo kyaliwo ate gw'olina omukisa. Abalala balina kansa, abalala balina puresha, abalala balina sukaali, abalala balina kookolo. Waliwo omulala nga emmotoka bi yafudde, abalala bagudde mu nnyanja bannyulula mirambo. Naye gwe okyasa okyali mulamu. Twebaza Mukama olw'obulamu bwo. Tujja kutereera. Bayibuli egamba nti omuntu kyayatula nekyabeera. Yes, njagala okuzzaamu amaanyi. Nze Pastor Juma Mulokole owa The Answer Foundation. Nange mbadde mubivula ennaku zino, ate ndi muyimbi wa gospel, era nkubiriza abayimbi bannange aba gospel. Guno gwe mulimu gwe tulina okukola, si bayimbi bokka, ba pastor. Endiga tuzinoonyeeko bannange, si kubalinda mu church nti omuntu ajje ng'ali bulungi n'abalwadde. Kati sikola nga asoomooza n'ekibe kyakulabirako nti n'abalwadde tugende tubasabire. Ate kati mpulira Mukama akozesa nnyo abasumba ebyamagero. Twagalayo ekyamagero musumba ajje akikolere wano. Omulwadde ng'ono wajja n'omusabire ekyamagero n'ekibaawo, kyongera n'okututumula obuweereza. So abasumba osobola okutagulula ku bigere n'ovaako mu kyaki katono n'ojja n'olaba ku bantu nga bano. Nkubiriza gavumenti, omuntu bw'ati waba avuddeyo n'ayogera nagamba nti nafuna obulwadde bwa mukenenya, kitegeeza aba ayagala kuyamba. Sente zino ze tuyuwa note omuntu omu ne bamuwa miliyoni 5, miliyoni biliyoni 10, biliyoni meka. Abantu nga bano be beetaaga okuwagira ne mubazaamu amaanyi. Kati omusajja ng'ono yeetaaga nga okusula walungi, senga yafunyedde emmotoka. Anyway, nze mumpe chance mbereko mu gavumenti n'ennaku nga 5 oba 3 mutandikirako ono mwennyini. Senga yafunyedde emmotoka, senga alina ku ma-TV asomesa abavubuka, asomesa abakyala, asomesa abaami. Abantu babadde beetya nga balowooza siriimu tayogerekeka mu bantu. Kati ono avuddeyo. Please, ebitongole ebiri eyo, bitongole wali ebitongole ebiyambi, ebitongole abalina ssente ez'abazungu, guno gwe mulimu. Mujje munoonye omusajja ono bamuyita Didi, mumuyambe kugamba tulabe engeri gy'asobola okutuyambamu. Nze sirina nnyo kyensobola muwa, naye Peetero yagamba nti kyenina kyenkuwa. Ekisooka nze nina Saala, ngenda musabirayo Saala n'akatundu akatonotono kensobodde obeera nako ngenda kubanga nkamuwa. So producer Didi, tukyakulinamu essuubi ly'amaanyi, njagala oddemu amaanyi. Tetuze nga abasunzi naye tuzze okuzzaamu amaanyi. Kibi nnyo okubeera omulwadde nga teri muntu akulambula. Ddamu amaanyi ate okibulire nti ogenda kuwona. Ekirala, Katonda waffe Katonda akola ebyamagero. Tugenda kusaba essaala era nina essuubi 10 nti n'obwo obulwadde busobola okuggweeramu ddala. Mukama n'akola ekyamagero mu linnya lya Yesu, amiina. Naye nga nkwebaza weebale kuvaayo kwogera kuba nze saalize, n'abagenda okujja abalala tebaaliize wano. Mukama akuwa omukisa olw'ekyo wakola, era tukwagaliza okubeera obulungi mu linnya lya Mukama. Ayi Katonda wa Isaaka ne Yakobo, gwe yatonda ensi n'eggulu okutali mpagi, eyatuwa obulamu n'omukka gwe tussa, ndeeta muganda wange ono producer akoze ennyimba, alina kyagasse ku ggwanga, alina kyagasse ku music mu Uganda. Kakati ate yakola ekyobuzira. Abantu bali eyo naye tebasobola kuvaayo kwogera, kubanga omuntu bw'ayogera asevinga n'abalala. Ate ekyokubiri akola ng'ekyokulabirako eri abalala. Omusajja ono muwa omukisa olw'ekyo. Naye kyawandiikibwa mu Isaaya 53:5 nti emiggo egyakukubwa gye gituwonya endwadde. Mukama mu linnya lya Yesu, Bayibuli egandirongoosa omusaayi ogutalongookanga mu Yoweeri. Mukama mu linnya lya Yesu nongoosa omusaayi gw'omusajja ono gutereere kati in Jesus name. Mukama tuyita financial support, abantu abasobola okumusupportinga okuva mu gavumenti, okuva mu bayimbi, okuva mu bagagga bali mu Kampala mu Uganda, eyo yonna gye bandaba mu jjinja. Abantu nga bano be bamu ku beetaaga support. Nsabira n'abalwadde bonna abali mu malwaliro, abapulesa, abasukaali, endwadde zonna, okubawonya Mukama mu linnya lya Yesu, ng'obawonya bonna nga n'ono mwali. Musabidde okuva n'olwaleero kenzize wano obulamu bwe butandike okukyuka. Kenzize wano abantu abalala bangi bagenda kujja,
kenzize wano agenda atandika okuwulira obulamu bupya era tuliddamu okumulaba nga musajja anyirira ayimiridde. Nze Pastor Juma Mulokole nze asabye nsabe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Sirina nnyo naye njagala kuwaayoko njagala kuwaayoko obuyambi bwange butonotono ogulemuko ku katunda n'akamere osasule n'eddwaliro mpola mpola. Kuwaddeyo akantu ako namwe musobola okujja ne muyamba mubeera n'akasente mu bulamu yamba katalina mu kaseera kano omusajja ono yeetaaga sente z'eddwaliro bills mulaba tumusanza kuki ku macupa senga ndina nnyo nange naalibadde nsasula buli kimu nensirina ne nange bwe bumu ku busente bwe nazze mu kivulu kye nakoze Kampala ku Fududido kati mulaba ekirala tekinnatuuka ngenda Bugenzi Jinja ku Lwamukaaga luno ku Jinja City Gardens naye kano akatono nange kenfunyeewo kenina kenzigyeko ne muwa naye bwe ndifuna era ndiyamba abalala basingako na wano netukkiriza Katonda nti entandikwa yange ensigo gye nsize egenda leeta abantu abalala bangi nnyo okubaako ate obuyambi bwe bamutuusaako. Mukama akuwenye omukisa nsanyuse n'okulaba kuba gwe mulundi gwange ogusoose okusisinkana naawe. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Amiina. Kansubire wakkiriza Mukama waffe Yesu okulokoka. Walokoka. Musajja wuno yalokoka n'okulokoka. Nsuubira wano abalokola abangi okujja okunoonyako omusajja ono abagaba balokole basumba bannange abayimbi kati yiti yonna agyagala ng'ate tokoze yiti kyeti kwegamba Mukama akuwa yiti ng'amanyi ebibala ebigenda okgivaamu kuyamba balala n'ebirala so mwanguweeko nammwe mujje n'abalala. Mukama bawe omukisa. Nze Pastor Juma.